Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo. Sijja kwongera mu kigambo kyonna era sijja kutoolako kigambo kyonna. Mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe abalungi Omukama Mirembe. Weebale nnyo omwana wa Mariya. Kaakati Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere Katikkiro eyawummula ssebo ojja otubuuseeko on behalf of the government. Nange mugeri y'emu nga omwayaniriziddwa mwenna obukulu bwammwe nange ngenda mu maaso n'okuteeka ekitiibwa obukulu obwo bwonna bwatwajjuliddwa. Ssebo Ssaabasumba Oluse Mwogerere, mu linnya ly'Obwakabaka bwa Buganda, naffe tukuyozaayoza nnyo okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era ssebo tutwala omukisa guno okukulisaayo mu kkomera ekitaliya ewagenze okulambula abasibe n'okubatwalira ebyokuzuukirirako. Bangi ku abo abali mu makomera ago gye bagenze basibiddwayo si lwa misango gy'amaanyi wabula lwa ndowooza zaabwe naddala olw'obufuzi. Nange njagala okuyozaayoza maama waffe eyalondeddwa okuba Ssaabakristu obw'ekibuga e Kampala Uganda ino ne banna bonna balondeddwa. Obubaka bwe nnina bubeereddwa era bwe mwawulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwadde olunaku luno olukulu. Ssaabasajja Kabaka yali alamula Oluganda era atulye nnyo okubalaba. Obubaka bwe bugenda bwe buti: obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira ga Yesu Kristo 2029. Twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2029. Tukulisa bannaffe abeenyigidde mu kwegayirira nga basiiba. Tusaba Omukama abawe embeera okwegayirira kwammwe. Twongere okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye mu ggwanga lyaffe. Essomo eritujjukiza bulijjo okukuza amazuukira ga Mukama waffe ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu. Bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bwe tukkiririzaamu, tuleme okuwubisibwa n'okwegaana bantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigaŋŋana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi.
naddala nga tujjukira omukwano n'obwetoowaze obweyolekera okubonaabona n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo okugenda mu maaso mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya waliwo okugenda kulwanyisa Mukenenya era ebibalo biraga nti disitulikiti ezaali 10 mu Buganda nazo zaali singa okubeeramu obulwadde bwa Mukenenya kakati zaafuuka 3. Kino kiragira ddala okugenda mu maaso mu ggwanga lyonna mu lutalo olw'okulwanyisa okusaasaanya Mukenenya. Tukubiriza abantu baffe mu ggwanga lyonna twongeremu amaanyi mu lutalo olw'okukendeeza n'okusaasaana kwa siriimu. Ogw'emisinde gy'amazaalibwa ag'omwaka guno tukubiriza abantu baffe okugula emijoozi n'okujja olubiri okudduka ennaku z'omwezi 7 omwezi ogutandika enkya olw'ekigendererwa eky'okukuŋŋaanya obuyambi obwetaagisa obungi okulwanyisa Mukenenya. Amazuukira gatujjukize obwetoowaze okukolerera emirembe n'okuyamba abali ku bwetaavu. Naffe tweweeyo okubikolerera bulijjo tusobole okubeera mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu. Tubaagaliza amazuukira ag'emirembe n'essanyu mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Nateekako omukono Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri. Obubaka bw'otutikkidde okuva ewa bbaffe tweyanza nnyo tweyanzeege. Bwe tuva ewa Ssaabasumba tumaze okulya omukulu ojja kutwalayo emitwalo 5 n'ekipande waffe Ssaabasumba wa Kampala Archdiocese, mukadde waffe Ssaabasumba Augustine,
Civil Father of the Administrator wa Cathedral, Kyagulanyi. Oweekitiibwa bantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna basebwe banyamu. Nsanyusa okubalaba. Mwebayo Mukama Katonda kitiibwa. Father waffe tulidde wano ku lwa gavumenti ya Uganda. Sooka okuyozaayoza okumala twekisiiba obulungi ate oli mulamu nga n'amaanyi weeyongera bweyongezi. Era ku kukola emirimu ku lwa gavumenti ya Uganda tuba tukwebaza okutulabira n'okuteekateeka obulungi ng'abakristu bo n'okutambuza bulungi mu kisiibo tukimaze kuba tuli bawanguzi. Ssebo webalire ddala nkwebaze olw'okutukulembera mu kitambiro kya mpisa kye kibadde eky'ekitiibwa. Nkwebaze n'enjigiriza ennungi kyendowooza nti omwaka bwe tubanga ddala abantu tuwe obaka obwokututwala kutuwe. Tweyanziza Ssebo Ssaabasumba, tweyanzeege. Mbadde nsaba lwa gavumenti y'Uganda Pasika amazuukira gano tugakozese okwongera okwegatta nga bannayuganda. Embeera ebyabufuzi batandise okwogeraganya ebigambo bitawooma. Abamu tutandise okweyisa mu ngeri etali ya Kristo. Tusaba Easter eno tukozese message yayo ebirina byongera okwegatta. Kisoboka okubeera ng'oli wa kibiina kino ng'oli wa kibiina kiri naye nga musisinkagana mukono gafuulibula byabo ne mutowaana ne mutakubagana mayinja. Tulowoozera nga tusaba ebikolwa ebirungi byetubadde tuyisaamu emundi mu kisiibo ebikolwa ebyo bigende mu maaso. Mbadde ndaba ennaku zino abakyala baffe nga beetala kuyambaganaku basuba kino bakola kiri abalaku bakyaliyo bangi abaku bakyaliyo bangi. Tukozese omukisa guno ogwa Kristo atufiiridde okulaba nti tubongera essanyu buli bbanga bajja okugundi Kristo eno ejja okubeera ey'amakulu. Bazenjigiremu, bazaagale ate era bafunemu. Waliwo bangi nga tebamanyi biki bigenda mu maaso. Ffe abali wano mumanyi ffe twasoma tumanyi ebigenda mu maaso. Tumanyi puroguramu za gavumenti, parish development, kibiti nyingi ezigoba obwavu. Nsaba tukole kyonna ekisoboka okulaba nga tugenda mu maaso nga tubayamba. Nate saba ne bannaddiini tuteekewo puroguramu ku parishes zaffe ng'ekigendererwa kyakugoba bwavu na kusendasenda bavubuka abo bakomewo mu Eklezia. Tujja kuba nti entobazi obutonde bwaffe tuzeewo obutonde bw'ensi nga tusimba emiti ku masomero, mu parishes ne mu maka gaffe. Otherwise ekintu ekyo kinaakontinuwinga bwe tutyo obulamu kijja kukanamu. Ddala kumaliriza nga mpulidde abantu babiri era naffe tubakyawa. Asooka ye driver avuga carelessly ku luguudo abafuna endiima. Ku lw'omukaaga nafudde Nakasongola ku ssaawa nga 9 okutuuka e Kampala nalabe accidents zabadde nga 5 naye zonna ziva ku ki? Careless driving. Kiva ku ki? Kuvuga ndiima. Nga mumanyi nti abulamu b'Abannayuganda wa mugaso nnyo buli lw'ebaliro gye tuli tubukuume awatali kuwonyawonya Abannayuganda. Obukubiddwa enjagala tukyawe tuvumirire. Muwulidde babyogera ku corruption. Ffe ng'Abakatoliki, nga Christians, ng'abakkiriza mu Kristo yazoogedde, tutandike okukoola abantu abo. Tutandike okubavumirira. Kubanga enguzi tekuna 10 mu gavumenti
bino ebitongole ebirala bibadde naye yingirireyo tegeeza nti kristo ono azuukidde tujja kumukozesa tumukozese okulaba nti enguzi buli okugiwanyisa tuteekera buleetezi gavumenti yokka netegisobola ffenna ddala tuyigire okuwanyisa ekyo okuwanyisa corruption mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekisembayo kereziya olw'enkolagana ennungi era ne gavumenti tugende mu maaso omukama abankumu. Minisita Jesse Muyingo obubaka obuzimba bw'otuwadde ate weebale n'okutudduukirira olwo bannange muzzukulu wa Mugema ate nange ndi muzzukulu wa Mugema tuyanzege namba y'emmotoka yatugambye Musa ebisaala ebisukka mwemu bakwewuunya era tebajja okumenya nga bazzeeyo ensonga lwaki nsaba mukkirize obwana okere okuddala abakulu wanaonaabwe namwogedde bulungi sina tensioni yonna leero sebo onalewo Muyingo bagambye nja okusiimako kugamba katono okwala wafunyeyo ak'enjawulo bibaddewo omukyukakyuka mu gavumenti ekyaliwo siireko muleko mungalo mukulu ono nyanyole abamu abatukanye zena tebandabye nakubaza amasolo agenda okuziwa naye nemberayo owekitiibwa gavana waokiso Dr. Rama nange nzikatiriza ekyomukulu alamayanja ayogedde tuweza emyaka 10 mu mwaka gwakafebruary ate omwaka guno mwaka 10 abamufanyini basobola kuteekateeka kuwaya eneyimba mu kafebruary enyimba oga esinga kafebruary okulu mwaka guno igwa gwakiri ekyakuza tukoze ebijjukizo ebyokukuza emyaka 10 muli ennyumba y'abakulu eyo egiwagiri ennyumba nungi emyaka yange ninakola ebisaawe ekyaddiiro munakola n'ebikola ebirala ekyomulembe etutwakitambikako dda tugenda kuleka muziyamu yaffe yayogerako ekyobugenzi ebadde yeesibyemu okusobola okumaliriza amaka ogujja ebyo byonna byonna byamaani byetaaga amaanyi gammwe n'obusobozi bwammwe n'okwagala kwammwe neesiga nnyo emundu emenye ebikatuyamba nnyo ensonga eyo emeza abajja abalongo bungi era tubakulisa nnyo okubeera ekitongole ekikulu pakati ayingira tulina okutambuliramu ekyakusaamu abakadde ne bajjajja ekitiibwa ate n'ekitongole ky'abasomesa
Father Ambrose Bwangatto yamusooka okulekowa mu maaso omusomesa mukulu omuseminaari mukulu eyeddala ate n'ebyamaaso omutegeera ekyanjulira okutegeeza omulama gwa paapa gwasimugalidde era omwami Sseruti alabule bulungi nabano akulembeza abajja ekikulu ekyomukola ekyo balina omukulu omugenzi nebalinanako ekyalo abakaddengaza mumanyi muntu wakisanyu era namugabi era nagabira abasasereeti abakulu buli yafunanga ekikuluti agende ku mbaga ye ekirosobola okuddayo nga agamba nti musosoloti pya motoka pya kati nafumbye motoka tomangu ekikulu ekyenyini pasito kanso pya pasito kodeta pya webalibewali eddala okubeera nga tekinologi okutegeera era mwanirize era boona muwangude mbaagaliza amuzukira tugenda kufuna kimu kyokka wano ebirala bigenda kubeera wabweru with us this Easter. Our visitors from USA should come and take a photo of the Archbishop here. Sigana tuwa n'olubaga misa ya Pasika tugunubira mu kyaffe ky'abasumba Posi Mwogerere ibwako Bishop Augustine Kasujja omubaka wa Papa yawummula yoyo ne Katikkiro yawumba Mulanja Mwise Mwogerere awo abasumba jawa omukisa abakristo Twetondera akati akakutumula akayiseemu ekiba tekyebereka. omuganda kati zinaku bana muveeyo basaba mu abantu
News Uganda kitano mukusoba kwa Pasika Easter kwa kwemidwa mukyafisa Post Mogerere tutatuka kwa nabyafuzi wadde pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Oweekitiibwa Jesse Miyingo